obuulira bbaawo pastor Isma Iculi atabukidde Suzan Makula. Museveni asaba kuwa sente nga takubidde kasimu ne mwogera. Ye omuyimbi Eddie Kenzo asaba kusinkana Kyagulanyi Sentamu. Makadash naye wuno mukuletedde. Butereevu nkwaniriza kujika media ensibuko ya mawulire. Gwatanaba kuwangu subscribe ngena maso subscribing, liking, ogene kole mu comment section obeko kyongamba. Butereevu nzijukire mabegawo nabaletera ku nsonga za Suzan Makula era ngono yali ayogera ku X-way. Wabula ngalaga teyetaga kumanya wabula kisuse era omukulu Isma Iculi agenze maso nakoma ku Suzan Makula era mu bigambo bye ayogedde bwati. Suzan Makula nalabye interview yo nasoka tulaba interview yo ngawe wazaayo property wazaayo motoka nozaayo ettaka nozaayo obusenya nozaayo haga ewa X obuulira bbaawo pastor omutadde ku sport feba analyst wetuli kati Suzan novaawo juzi nendaba tape yo nti wa dating omusajja nga ali 52. Ladies and gentlemen, bw'omala ofumbirwa waliwo emboozi z'olina okufa nazo. The more you bring ezo emboozi out nga zikufuula wa bituli. Nalabye ogamba mbu na dating omusajja nga ali 52 years nga nina 28. Banno we bagambye is it 28 n'ogamba awo kati nze Isma mba ntegeeyo nti tewali 28. In any case n'oba wali 28 omuntu amuwala ali 28 n'obuuka emyaka 12 n'ena n'ogenda ku 5 kitegeeza kuva mu buto oli sikiima. Ne pastor si musiru ne pastor kati atuulamu yekka alina byalaba nga tali naawe. Embozo ziri so too good to be true. Mumbeera mwe twabadde emabega back in 2000 omuwala akwata FX agize azze n'ettaka nga ye tayina azze ettaka azze biki. Mu butuufu w'otunuliramu ensonga eno Isma Iculi gy'agezaako otulaga wano nyinza okugamba nti oba osanga kituufu. Ebiseera ebisinga buli w'obeera n'omukazi n'obeera naye mu bufumbo naye nga buli kaseera anyumya ku X-way oluusi ogenda ne weekangamu omutima ne gwekubamu n'ogamba nti oba osanga ono alinamu akaddanyuma oba osanga ono ankiitinga. So Suzan Makula nze kyendowooza kino kyo amazima kyakola si kituufu yadde n'akatono. Kansooke mbongera ate ku mboozi ya Isma Iculi nga alumba Suzan Makula. You are trying too much to be good in the face of the people, yet you don't need tewetaaga. Obadde kakazi kaakabi olabika bulungi olumiza abateesi buli kintu kitambula ku muzuuli, but the more you are exposing your stories zikuleseemu ebituli gufuna lubuto bali baveeko naawe naye the more you are justifying to the world era nayina X nenzizaayo ettaka nenzizaayo kiss nenzizaayo haga era nembimuddiza kati abala bagamba babizaayo batya haga bagizaayo batya ne kiss kubanga you are not telling the story that should. Butereevu nga owulidde ebigambo bya musajja mukulu ono awona wenkugambira mukwano gwange ogende mu comment section ongambe gwolowooza Suzan Makula kyakola kituufu olowooza kituufu buli kaseera okwogera ku byayita bye. Ebiseera ebisinga ebyayita ebyo bituleetera okwennyamira bituleetera okuggwamu essuubi buli w'obyesibako ate bikulemerako. So Suzan Makula komya ekintu ekyo. Wetuyengere mu maaso mukwano gwange nkuletedde omuyimbi Eddie Kenzo. Jukira Eddie Kenzo no ku birthday party eya musajja mukulu Jose Chameleone yaliwo bulungi nnyo era natulaga nti agasse musajja mukulu Palaso ne David Lutalo era ag'omunsonda galaga nti ono yagenda mu maaso ate na reconcilinga obuzibu obwaliwo ne Bebe Cool ne King Saha. Ekintu kye ndowooza nti kirungi era omusajja y'omu y'ono ayagala kuba nga ate asinkana Kyagulanyi Sentamu era ng'agamba obumu kyekigenda okuba nga ate kizaawo music industry nti music agudde nnyo era bw'atyo n'agamba Honorable Kyagulanyi agenda kwetaaga okuba nga ate amusinkana. Bano nzijukira nabawaako ku mboozi ekwata ku bano ekyabaviirako okuba nga ate tebalima kambugu. Gwatajjukira bulungi kankujjukireko katono ate tugende mu maaso.
Museveni wa sindika sente Eddy Kenzo ng'ali mu Ivory Coast. Museveni asobola okuwa sente nga takubidde Kassim ne mwogera. Kati we yayogera naye nga bamuwadde ka sente. Information irejja ewa Bobby te omusajja na eri Ivory Coast gwe watimbye yamaze dda. Bobby ne bamugamba yamaze dda. Ulira Kenzo agambye we yali mu Ivory Coast. Museveni yamuweerezayo ka sente akayisa katonotono. Choga yamuweereza milioni Museveni omuyita munaku nnyo maama. Butereevu eyo nno empalana gye yava. Empalana yava eyo wakati w'abano ababiri. Naye Eddy Kenzo agamba mbu ye talina buzibu bwonna na Bobi Wine. Ate nga tujjukira bulungi emabegaawo twalabye Spice Diana naye ng'alinga eyeetonda, alinga avunama, alinga eyenenya. So ebintu bino kati bibuzabuzaamu kiki oba osanga abantu bano batandise okulaba ekituufu. Jjukira ebiseera ebisinga nsiba nkugamba nti abayimbi bano tebalina kwenyigira mu byabufuzi. Omuyimbi beerawo ng'oli nyuto, beera musician, lwaki obeera politician? Kyekisinza okuleeta ate entalo mu bayimbi. Akasente kajja nga balina okukagabana naye abamu ne bazeezibikira, so ate ekyo ne kireetawo entalo mu bayimbi. So ye Eddy Kenzo agamba tewali buzibu bwonna, ayagala kubanga ate alikonsalinga ne Bobi Wine. Obumulumulu bwonna obuliwo buveewo batambuze music mu maaso. This is about music, not politics. Njagala munfune bulungi. Sagala ate tugambe wuno afuse wanopo. No. Bano bayimbi abagala okubanga ate bazzaawo omukwano gwabwe. Sinti Eddy Kenzo afuse wanopo. Ekyo kisinze okutabula industry. Nyongera kujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media, ensibuko y'amawulire. Watanaba kubanga subscribinga osobola okubanga ate weefunirako ku video ezifaananako bweziti. Ate gena maaso olaikinge video eno osobola okubanga ate osobozesa abalala nabo okubanga bafuna video eno mu bulambulokufu bwabyo. Butereevu awo nno mukwano gwange ne neeyongerayo ewa mwana muwala Prima Kadashi. Ono ex wa Jostede. Jjukira emabega kawo Jostede yavaayo n'alangira ono n'amugamba walaayi nze okugwa mu mukwano naawe netta. Mu butuufu neesiba kandooya emikono n'amagulu. Wabula yagenda maaso n'amulangira nti ebyo byalinnyalinnya ennyonyi muganda wange aba agenda kwetunda era mwajja akasente. Oyo ye Jostede. Oyo nno Jostede yatutegeeza ebyo. Wabula nga ffenna bwe tukimanyi bulungi nti Prima Kadashi ate yadda mu byakwebyula. Ngamba bizigo sigamba ye, wabula ngamba akola mu products ezo ezibyula baana bawala n'omutulunako ng'alinga ekyokulya. Era Prima Kadashi agamba ye nga owa bizinensi eyo alina okutambula amawanga ag'enjawulo okusobola okuba nga ate asitula omutindo gw'ebintu bye byatunda. Ekintu kyolowooza nti kituufu, era ye aba tagenze kwetunda eri basajja bakulu afune ebyobugagga nga Jostede wagamba. Bw'atyo Prima Kadashi we yeewozezaako mu nsonga eyo. Nyongera okujjukiza mukwano gwange tuli ku Jika Media, ensibuko y'amawulire. Gwatanaba kubanga osubscribinga, genda mu maaso subscribinga, likinga, ogenda mu comment section obeeko ky'ongamba. Nsaba Mukama Katonda ate abampeere ekisenga.